oba okwogera ne Museveni kukola singa kwali kukola singa Bwanika ye president kubanga bwe yali ayagala era ataludde nga ayogera naye kyogamba nti Bwanika ayogera ne Museveni ne Kyagulanyi oba Besigye abaagaana ani asinga munnabyabufuzi ki gwe wali egombye okubeera era munnabyabufuzi ki akuwa essuubi kyenkugambye nti kati bo bannaffe bafuuse balogo babula kuzimba masabo bakere ku makya baloge kubanga buli kintu kyonna ekigwa ku Nuupu bakiserebulatinga n'ebigambo eby'amagezi babivuddeko nkugambye nti mu debate ey'amagezi omusajja omugezi nga Bwanika nti oli mu gavumenti ekwata abantu nebatulugunya nebakkirizisa emisango gye bataakola n'otandika kuseka nti tetwabagamba mwe mwagaana ogenda okwogera naye kyenvudde gamba nti mu debate ez'amagezi tebakyalina byakwogera kati bo olulaba ekintu bagenda ku kalakita kati olabyawo agenze ku kalakita agenda ku kalakita assassination nti katugende tusaanyeewo Kyagulanyi omuntu era yajaganyiza nnyo debate eri very clear nti contrary to the constitution government ekutte abawagizi ba opposition nebatwala mu court martial first of all neba framing mu court martial framing nebateekako emisango egitali mituufu 2 nebatwala mu court martial 3 nerema okubawuzisa no trial 4 nebateekako nebakowasinga into guilty plea forced guilty plea olidde forced guilty plea 4 neba holdinga ng'emaze n'obakozesa ekyo kati 5 okusinziira ku Bwanika eyagala bakozesa to frame the opposition leaders frame opposition leaders ekigendererwa nti eteeke kuba n'emisango n'olwekyo esibe bano obette bano obetulugunye bano kati Bwanika wa celebrating ki ye ng'agamba nti ali experienced yali badde ku ludda luvumirira kino oba lukitendereza nga bwakoze kati tetwabagamba nti oyo bw'atyo tetwabagamba nti oyo bw'atyo mwagaana okuteesa n'omukulu kati Bwanika alinga agamba kati tetwabagamba nti essajja erikutte akaana lituweemu enkoko lituweemu omutwalo likatwalire eddala likafuulire eddala kakazi kaalyo tukugamba nti omusajja ku kyalo yakutte omwana wa myezi 3 ng'ogamba fe abakulu b'oku kyalo kuno muteese ne musajja muno akuwa ekyakuwa omusajja yakutte omwana kuno ku kyalo ye mugagga omusajja oyo yakutte omwana kuno ku kyalo ajja kuwa ne fiizi z'abaana omusajja oyo yakutte abaana alina n'obuyinza obujja n'akukuba kati gwe lwaki tokkiriza n'akuwaamu enkoko n'akuwaamu embuzi n'akuwaamu ente si byo byayogera n'omwana n'omumuweera ddala astagfirullah waliwo abantu abamu nga bakolimire kati ne boogerera ku rediyo ya Kabaka tuvulaba Mukama yatuyamba okutuwa social media eno twalizeewa Bwanika kyagamba nti Museveni ayagala atuteese naye atuviire no Museveni ayagala atuteese naye atusaanyeewo ne Bwanika akimanyi era Bwanika tabangako waffe waliwo speech Kyagulanyi gye yakola n'agamba nti abo bemulaba boogera ebyo tebaali baffe tebabeerangako bakino ekisinde they were never meant to be ng'omuntu abadde ajja yeesimbawo ku bwa president just kuteekawo mbeera ya kwesimba ku bwa president tewali kirala bwe bagamba nti nno Kiza Besigye bwalopa Museveni yatubbye akalulu ng'onagenda awo obujulizi nti nedda nange nabadde candidate teyakabbye eyo gyayita experience gyayagala Kyagulanyi ayige
Mbulwaki temwayigira kufa abasajja abakulu. Bagamba namugana tuwuliriza. Singa babayigirako singa tewakyali byakwogerako singa kubanga twakomadda. Kye batamanyi nti leero ne bwogulono n'omugjawo. Enkya wajja kujjawo omulala. Because obwetaavu buno ekitubeeza aba opposition it's not just a style. Waliwo obwetaavu bwe bututuusa okubeera aba opposition. Era tewali baawo vacuum. Gwe ne bw'otwala bano n'oyogera nabo nga bwe baayogera n'empuuga mu palamenti kati wajjawo ssennyonyi. Ne bwe bayogera naye ne bamutwala wajja kujjawo muki omulala kubanga ekizibu tebannakisolovinga. So eyo coercive diplomacy bannakyemalira bagikozesa nnyo. Olidde ne bagenda babeera ne bapropagandist abakola victim blaming. Victim yennyini ate ne batandika kati nga bw'owulidde aseka bagenda basiba bagenda bawaayiriza emisango. Lwe nali wano nagamba nti bano abakkiriza emisango terunaggwa. Bagenda bagamba bakole statement nga bawaayiriza abakulu. Tigamba nti Nambooze yeyantwala, gamba nti Rubongo yabimpa, gamba nti Kyagulanyi. Muntu ki yali ateeseza ne mwami Museveni n'atuukiriza bye yasuubiza. Olyoke naawe ogambe nti ne Kyagulanyi yegatte ku ekyo. Kubanga kati ffe kye tusobola ogenda oteesaako na Museveni avaako atya. Era bwebanga ekyo kye kigenda oteesebwako weetuli nnyo. Museveni ovaako otya. Ate enteeseganya ezo si yalina ozikulira. Zirina kulirwa. Bantu bavudde na mu ggwanga ddala nitugamba tubaleese tubeesiga nti ye bavudde mu United Nations tuze wano okuteesa. Museveni ateesa ngeri gy'anaakola ki? Gy'anaavaako. N'olwekyo abantu b'NUP mwetegeka okusasula omuwendo. Oba okyateesa ku Olivia nga bayoola ono ani gwe basembye Akireewo Kivumbi gokyagamba mbu lwaki tonagenda kuteesa ku ya Olivia nga bayoola ani Akireewo Kivumbi kubanga ono kyayagala to overwhelm you, ayagala to break your muscle, distortinga, ayagala kumenya mutima, ayagala kumalira mu ddala maanyi. Ono bo mutuusiza ku ngeri y'okuvaayo ate ne bakwata omulala ate ng'olina kuddamu buto. Oba kuteesa kulungi ye lwaki teyateesa n'obote. Bagenda ne batugamba mbu lwaki temukwata mundu kulwana. Buli omu alina engeri gy'alwanamu olutalo lwe. Lwaki temukwata mundu kulwana. Eiza mugende mu nsiko mulwane oba muteese n'omusajja. Bwe tubanga kino kye tumukola tekimuluma lwaki agamba tuteesa ddeka atuula aseke oba kino tekirina makulu. So even this one is effective. N'okutuuka okugamba nti akwata abaana abo abawandiikisa endagaano akole ki nago maanyi gaffe. Kubanga tetugivinze in. Nago maanyi gaffe era nakyo tukibalenga achievement. Era nalaye president agamba nti engeri yonna gye bavuddeyo si yenkulu naye kikulu bavuddeyo. Kati ebyo bye bategeka okukola nti bagenda kugenda bawandiika obujulizi bagambe Kyagulanyi yatutendeka naye bamukwate n'abalala n'ebyo nabyo tujja biyitamu. Otherwise bw'oba toli mwetegefu kubiyitamu olutalo lw'okuvuganya effugabbi lwovaako n'ogenda n'okola bibyo. Naye bwe weeteekawo nti nzize kulwanyirira bantu kulwanyisa fugabbi oteekwa okwetegeka okusasula omuwendo. Ekimalawo obuzibu yensi yonna okukkiriza nti ono ye mukyamu tumulwanyise olutalo tululwane olutalo tuweeyo omuwendo. Olutalo luba n'omuwendo tusasule omuwendo ogwetaagisa okulwana olutalo luno luggwe. Kubanga teriyo olutalo lwonna luli wangulwa mubi. Omubi ne bwabeera w'amaanyi atya. Libya bamala emyaka 42 nga bulina bayongezaayo okulwanyisa Gaddafi. Baleme kubeera mu ntalo. Neera bamala balwanya ate n'eggwanga lyabwe lyaggwaawo. Kankubuulire ffe n'abalamu mu nsi muno tuyinza obutaddamu kulaba ku Libya eteredde. So
so bajjanga babyongerayo nga buli nango musajja tutese bannango musajja tutese nga postponing a war is very bad. Nti oyongerayo bwongezi no sigama nti luba luwedde oba ogambye bugami tulwaluna n'enkya. Ente yawulira omukyala n'omwami nga banyumya ng'omwami agamba ntugirye ku Christmas n'omukyala agamba nedda tugirye ku lusooka omwaka. Ente n'etandika oga nti omukyala mulungi olwokuba yayongezzaayokko ku lusooka omwaka. Naye ne Christmas ente yagimalako ng'ekaaba kubanga yali erowooza kuba nti egenda kufa ku lusooka omwaka. So okufa ku Christmas oba ku lusooka omwaka tewaliwo nnyo nanjawulo. Okujjako ente yalina kwerwanako ku olwo. Naye ng'olusooka lulina okutuuka okutuula awo egambe kasita omukyala agambye nti balindya ku lusooka omwaka tekigasa yalina kwerwanako ku olwo. Oba efa neekola ki neefa oba ewona neekola ki neewona.